nga pwiti Nicole yansasira nnyo omukyala Dr. Kurusumu enensuwa akagiyingira mukwano ojja giwulira ey'okuyamba abo abaana tebayambika nensasira nnyo abamuyambyeko nga Badija Kigozi waliwo omukyala we Germany mama Germany ebe benna kuyamba eyo swago y'okuyamba mwalaba nze nga njogera ne mulati kyangu ne swago y'okuyamba yonna eri kapo bweti nti okuyamba toyamba olw'okubanga oyagala ensi ekusiime. Nalabye mukwano gwange Pasa Bujingo yakoze akantu n'agamba nti mama Fina yonna gy'oli ekigambo kye wayogera eky'obutayamba kimenyewo. Toyamba olw'okubanga oyagala bakole ki basiime yamba olwa Katonda. Kati Kurusumu Katonda ye yatiikinga lwayamba omwana oyo naye olina okukimanya nti n'omwana gwe wayamba nga bwe mbadde mbanyonyola nti abantu balina ebikolimo byabwe okuva mu famire zaabwe balina kye tuyita endagaano eyo balina ebizibu abantu balina ebikolimo ekikolimo kikulwanako gwe bayiza we ebiseera ebisinga omukisa gwo gudduka ekikolimo kyo kigaana okuvaawo oba oyagala oba tokola ki buli lwasikambula omuntu omujja mu kikolimo kye kyeyandikaddiiddemu ate gwabeera ekizibu. Ffe tulina abantu betulwanyeko okubajja mu bikolimu naye nga basigalayo nga ye ayagala abeereyo ffe tulina abaana betuweeredde. Nze taamu emusoba baga nti mpeza abaana 10 bameka sisobola ate nga nasalako bemperera naye eri omwana gwoweera ng'olabye ddala nti oyo alina ekikolimo okuva ewaabwe ng'olina mutwala mwambulula kimulondoola. Kati n'omwana oyo alina ebizibu abatamuzaala be bamwogerera abamuzaala tewali sipiiki gye bawa. Omwana oyo alina taata we alina maama we alina famire ye what about why temuvaayo ne mutangaaza. Kurusumu yakikaabiramu oli Germany yakikaabiramu Badija Kigozi bakikaabiramu baani bakikaabiramu naye ng'ate ye omwana akulaga nti musanyufu ali happy hazina amazina gaali happy. Kati oyo alina ebizibu bye nga ye omuntu ojja kiddamu. Basebo oba nnyabo buli omutandika okwenoonya kyensobola bagamba wenoonyi who's mama Fina namutebisirivyo omutuufu ani wootudde bw'otutandika okwenoonya nga tonnagwa mistake tandika okwezuula wowabeerawo endagaano y'ebizibu ejja okulemesa okufumbirwa wowabeerawo ekikolimo kye baateeka mu maka gammwe ekijja okulemesa okugaggawala wowabeerawo omutego gwe baateeka ogujja okulemesa ogenda mu maaso ogugjewo ng'oba osazeewo kufumbirwa naye sooka ogjewo omukatu kyayita okwenenya. Nze n'Amafina agiyita ndagaano nti endagaano y'okuyingira mu kintu n'enjiwuzika nga sina kyenfunye. Endagaano y'okuva n'engenda e Saudi n'ekomawo nga bwe nagenda baziweereza abaagalwa abaabwe ne bazirya nalabye omukyala ku Bukedde TV ng'alajja na Amafina nyamba nange kati nafuuka kizibu n'obeera e Saudi nange kati Amafina nafuuka kizibu. Waliwo omusajja yali eyo Kasanda omuwala yali e Saudi n'akolayo emyaka 5 namweza ssente milioni 38 bazimba naye omusajja bwe namwesimbamu enju n'egimusuuza buli kimu emitiyaana wali wabigalo n'agamba Amafina ekiise mu maka ge temanyi bugubi bwe nnina naye n'ovaayo n'ogenda e Saudi n'ovaayo n'ogenda e Dubai n'okola essente zo naye ate mu kifo ky'ozifuna bw'oba nga toziwadde musajja ne zigwa mu baferi ng'onoonya Mama Fina ne bakuba obukadde obwo bwe nga buli kyogezaako okutaggulula ebigere ogambe nti wano nja kuponyuka nga bakuza emabega. Buli lwogezaako ga nti kanwane buli ofumbo bwe bwali makanyingira obulala ate oyo n'akukyawa bubi ng'ate kisiraani kyo buli musajja gw'oyagala akuzaalamu. Ate mbanyina amagi mangi beba kusaba abaana kakumi Mama Fina ndi single mother kati omusajja yasooka yazaamu abaana 2 naye yaddako yazaalemu abaana 2 naye yazaako nga ayu nomo obutazuulaga naye kiki lwaki mu lujja lwewaffe nze atateekawo mbaga
kyogere ko nnyo maama. Lwaki tugaba ffe waffe ku byalo ffe bayita okusonda abaana abanjula ffe waffe twabaki abatanjula ate era bwe tuba twanjudde tetubeerayo mu bufumbo ffe waffe twabaki abatagaggawala ddala bitegeera n'ogaggawala emyaka 2 ogwokusatu n'oyavuwala ewaffe twabaki abafeekinga obulamu okufeekinga obulamu basebo ne bannyabo okuyimirizaawo ekirimbo kikwetaagisa ebigambo bingi nnyo okuyimirizaawo ekirimbo kimu amazima nze njogera ekigambo kimu kuno gwe ne bw'onaalimba maama fiina bino kikafuuwe nze ojja kunjogerera ekigambo mu bantu 3 abantu 2 bampakanire wadde nga bakiwulidde ekyo ekirimbo kyo kitambula naye okuwangala kitono anti amazima tegwekweka bulimba buwangala ekiseera kitono tuzze ku social media eno eyajja omuntu nakwata ebokisi ya sente n'agirippa wali funa sente weyagale nazikona nako nga n'akasimu kakuteka mitwalo 5 naye nga yagala kufererako bantu naye byonna tebasooka bitunoonda bw'alagako bbanda emu n'alaga okubiri eyokusatu nga tutulaga kyetulabyeko kima wansi bipapula tulabye abaana bangi abayimbi n'alaga ekizimbe mu apartment gy'apangisa ng'asasula obukadde naye ng'akulaga nti amaka ga gundi afeekinga obulamu alina okuyimirizaawo ekyo asigale mu apartment eyo newankubadde agudde nga talina bwongo bugamba nti kaneerwaneko basebo ne banyawo togenda kutuulaawo olowooze nti ogenda kutuula butuuzi olw'okuba nga oli mulungi onyirira nga mafina weekubye wano lipstick ndi ku live nti ensi ekomaawo nange wentudde wano waliwo nwana emabega wano wentudde wano